nalabye mwami Ssenyonyi mwogezi w'ekibiina ngaga nti wabeerawo ebintu bya ssente byonna vaayo jangu otuloopere ffe tujja ku we shall take action. Omuntu gw'otakkirizanga ye official spokesperson w'ekitongole abeera paid to defend the image. Nabugira tebaleeta evidence. Anti wulira nze akugamba nze wendi Joel Ssenyonyi mukoddomi wange nze Gashumba wendi nze akugamba nagulira abantu babiri tiketi. Omu yali ayagala bwa meeya era yagifuna, omulala yali ayagala bwa kansala. Wagulira yes owa Nuupu ticket. Bajja mu office yange, omu yajja mu office yange kansala. Nga tumanyi gaina ngamba Frank Gashumba nange nyamba njala ku mulimu ne ngamba nkufunira wo mulimu nze Gashumba. Sikola mu government. Tigashumba mulimu guli wano njagala bwa kansala nange nfuna omulimu mpere ku baana nange ndiye ku mugaati. Byankugabe yangamba ne mubuza nku yamenti anti ticket bachuna milioni 5 nyinako nnya. Ne mugambe nya zirwa nazindaga nensikadwa ne muwaka kadi era ticket bagimuwadde. Omulala meya bamusa milioni 25 najja mu office ne mubuzo inako mmeka tinyinako milioni 2 naye ne muwezi era ne bagimuwadde. Kyagulanyi Joel Ssenyonyi munkubire nze nyina obujulizi. Oyina obujulizi? Nina obujulizi. Ng'ogula ticket? Ngangulira mikwano gyange tickets nabo bafune emirimu. Obuzibu buliwa. Kati kankubuzeemu ekibuuzo. Gwe tokimanyi nti abantu bagula emirimu? Tokimanyi? Osasula yakasi. Kasita osirise. Tokimanyi? Okimanyi? Gwe tokimanyi nti bagula emirimu? Agugulidde. Agutambuza. Alagiridde gye bagutunze. Agusoggola. Bonna babalibwanga ababeera bagunywedde. Imaamu ali mimbali abuulirira ng'obusiraamu bwe bugamba ku mwenge. Era ng'aguvumirira nnyo. Kyokka ate aba amaze okusaaza Jjuma afuluma asanga munywanyi we bazirunda omutamiivu. N'amugamba alaali nti owange nguliraayo kammini ka walagi. Seeko ono n'akwata mu jjubba oba mu kkanzu n'amuwa ssente agenda agule walagi. Byonna byabadde asomesa wali bifuuka ebitayinansa kubanga naye abalibwanga abeera agunywedde. Era sisuubira nti waliwo Seeka asobola okugugulira ng'ate aguvumirira. Kakati mwami Frank Gashumba National Unity Platform eno ogirangira obutabeera na nsa. Ante ng'ensa yaayo tetta kibiina oba bannakibiina wabula etta ggwanga lyonna. Era ng'emu ku nsonga lwaki otuula ku TV ng'eyo ey'eggwanga obuzze kutusomesa ku butya Nuupu bwetalina nsa era nga kyekyagikukyaya. Ate gwagiyambako okukola ebitalina nsa. Katugambe nti oli mutuufu w'abanywanyi bo ssente ne bajja ne bagula kaadi mu National Unity Platform. Simanyi oba wazijja kubanga mmanyi naye musajja wattu zikwekubya mpi si lwakuba oli mukodo nnyo titosobola kuzigaba ne lwakuba tozirina kubanga n'ez'emmere weekoppa nkoppe. Watuuzaako abantu bano okubalaga ekikyamu kye bakola. Wabalagako obulabe obuli mu kye balowoolezaamu. Kuba mmanyi nti ekikutuuzizzaawo ku TV y'eggwanga kukomyawo nsa ya byabufuzi kubanga ebyobufuzi si kinyumo. Ebyobufuzi bitegeeza nze naye gw'owagira ne gw'atawagira asobola okukola decision ekukosa naawe atamuwagira. Wabuulirako ku bantu bano ku bulabe obuli mu kye baagala okukola nga ggwe ayagala okukomyawo ensa y'ebyobufuzi. Era tuwe ensonga lwaki otuddaawo ng'ate ensa y'ebyobufuzi yeggwe omu kubayambako ojjoonoonera ddala. Nandirowoozezza nti singa mbeera marriage counselor omufumbo omu najja naye nga nze mbuulira yange ekkiriza nti tewaliwo kwawukana okugyawo nga waliwo ensonga ennene eyinza n'okutwala obulamu. Era ng'ekyamfuula ow'ensonga mu bwa kansala bwange kwe kukuumira abafumbo mu bufumbo. Then ne wajja omukyala ng'akaaba amaziga. Nange kansala nkwatidde omwami wange mwenzi omutima gunnuma ambisibe embizze wange. Gwe kansala osobola okuva ku nsaayi ey'okukuumira abafumbo mu bufumbo
n'omuwagira nti genda olw'ensonga ng'entono ng'eyo. Osobola okukola ekisukka ku ky'obuulirira, oba tugambe nti munda oli mulala naye ate ne by'okola birala nnyo. Frank Gashumba ku bibiina ebingi ebiri mu ggwanga nga ne National Unity Platform wagamba yagwadde era nga yenjiri gy'oli mu kutambuza. Lwaki bano tewababuulira obulabo obuli mu kye baagala okukola? Wakiri n'obasindika mu PPF ewagabwa kaadi eziri genuine. Wakiri n'obasindika mu DF ewagabwa kaadi eziri genuine. Lwaki wasalawo basindike mu baagwa era abatalina kye bazzaako kyokka ng'atottiramu ensa ey'ekyo ky'osomesa? Tuwe ensonga ggwe ki ekyakukyaya National Unity Platform? Mu bimu ebyakukyaya National Unity Platform bw'oba osomesa ogamba ba amateur mu by'obufuzi tebalina nsa mu byabufuzi era beetaaga kuvaawo. Ate ono gwe wabasindikira afune kaadi agende n'okuwangula awangule, tokimanyi nti abeera abakuumirawo. Era ba amateur bano mu by'obufuzi tobayambyeko okunnyika eggwanga kubanga obwamateur bwabwe tebukosa bo bokka ng'abantu ne famire zaabwe, ojja nakwesanga obwamateur bwabwe bo basobola okubufunamu. Naye ate ggwe n'osalawo bamateur beeyongera okugwira eggwanga n'okubuutikira eggwanga ng'obayambako ku agenda yaabwe. Singa omubbi ava okubba omunyago n'ajja n'agukuguza, oba singa gadgets z'otunda zisangibwa we babbye omunyago, ye gwe abeera suspect asooka era naawe obeera obalibwanga mubbi. Bwe tuba nga tetulina nsa, then gwe omu kubavujjirira obutalina nsa bwaffe okwongera okwandaala mu ggwanga kubanga kyali kintu kitono nnyo singa by'obadde oyogera obadde tonyumya firimu. Kulaga bano kituufu kya kukola. So si kufuula ggwanga lyaffe mulimu nga bw'oli mu kunaleetinga gwe omu ku batalina nsa. Ayimirira ne ku TV y'eggwanga n'ogamba nti anti nawe ono ssente agenda agula ekkaadi, kati ekyo tukiyite ki? Bw'aba akozesezza obubi ofiisi ya gavumenti akwatibwa era atwalibwa ng'omulabe w'eggwanga, ate ono abeera yamusindikayo. Ono mu kutwala kkaadi ayise mu bulyake, mu bukenuzi. Mbuulira waataatuuke wali naye kola eby'ekikenuzi n'ebyekiryake. Akulaze nti ngenda kugula kkaadi. Wakati mu kugula kkaadi oba omusuubira agiguze nga musuubuzi oba agiguze nga souvenir. Lweddo bagiyita souvenir. Agiguze nga musuubuzi oba eno souvenir gy'agenda okwesiimisa obwesiimisa. Kitegeeza bw'abeera agenda kugituma kusuubula, oyo agenda kubba eggwanga ne woosula akyayinza okukutundirawo. Ne sisitawo gy'asula akyayinza omutundirayo. Ne bakwalawo gye babe akyayinza okubatundirayo. Nti omanyi nnyindo bw'afeesa liiso akaaba ne liiso bw'akaaba nnyindo afeesa. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga bw'ofuna akakuyingira mu kutu olumwa mutwe nti obeera mu Kampala. Bano boyita simanya bameeya simanya bati babeera mu Kampala naye baba mu Uganda nga si mu Kampala. Obukulembeze bwabwe obubi busobola okukosa obwo kubanga n'owuwa ayinza okulabira ku bbo. Kati mutudde awo kunaleetinga kuki? Kugeya nnuupu oba kuyamba ggwanga? Kye kibuuzo. Mwe mutudde awo kwogera kuki? Kungu ne Gashumba, mwe mutudde awo kwogera kuki? Kuyamba ggwanga oba kugeya National Unity Platform? Bwe kuba kuyamba ggwanga mwetaaga kuwanikibwa ku bulabba ne mutemwako emitwe kubanga mwonoona ensa ate ne mukyewaaniramu.
bwe kuba kugeya nuupu mugukoze bulungi era omwezi bwe guggwako munkubira essimu ne mbaweereza akasente ka pads. Ekisooka omuntu ayogera yekka atera okuba omutuufu mu mpulikikana ddala mu basiru ng'oyagala okumanya obukyamu bwe nga owaatudde waliwo omulala gwe weebuuze lwaki Frank ku show ez'ebimeza nga kuteesa nga singa ye akyazibbwa obwomu ebyo ebyekijega tabyogererayo wattu. Mwe mwali mulabyeko nti alina Nambooze mu studio, alina Waiswa mu studio, oba alina omuntu omulala mu studio ataliwo ekyo kyakkiririzaamu oba owakino kyavuma n'ayogera ebyo ebyekijega. Olw'okuba akimanyi nti aba alimba abeera yeetaaga kubyogerera yekka nga tewali agenda mumwintaraputinga na mukweshoninga aveewo ng'alina baabubuyazza. Kyova olaba Gashumba ali ku Tooko Show n'abantu abalanga Kimeeza abawanjawulo kwona adda mu kkungu gwakyaza ku radio ne ku TV, wallahi totally are different. Those two Gashumbas gwe bakyaza ne banne ne Gashumba akyazibwa yekka. Abantu abo babiri balina ebibaawula bingi. Gashumba ali ne banne abamukakkamu ate abanga omuyizi. Gashumba ali yekka abanga profesa ate abeeranga kkapa akuba akalaaca. Kubanga bw'abeera yekka afuna obudde obulimba n'obujegewaza n'avaawo nga tewaliiwo alaze ensi bukyamu bwekyo kyakoze eki kyayogedde. Naye mwali mulabyeko ku basumba abafere nkakasa mwali mubalabyeko. Mutera okulaba obujulizi obuweebwa mu kkanisa z'abasumba abafere. Mwana tubonna buyitawo era Mukama ne tumukubira etteero. Wololo akolera awona naye awo wabeewo. Amubuuza kibuuzo ku kibuuzo okusinziira ku byabeera ayogedde olaba oba tamante mante. Ne wano agenda kawala mukaako omunywanyi omugenzi Stone Kasozi ke yakubirangamu endongo. Agenda kawala muko. Era ayinza okuloosa nti obujulizi bwawa butuufu. Ne wakati awo mu bujulizi bwawa anyuma nga waliwo amu-interviewing nga soko tutegeezemu wano tulambululiremu nnyo wano ku kino. Soko kawala muko. Era n'omusumba yennyini ne bw'aba amugamba omugaziyizaamu ku kintu amugaziyiriza mu script nti olina kyoleseyo naawe kyennagambye. Soka wano ku mama onakola bw'ati n'omuwandiikamu akatabo sooka otugaziyirizeemu awo aba amugamba gaziyaamu ku kiri kye twateesezzaako. Kati beebo bakungu balina ekikanisa kyabwe kye bayita Sanyuka olw'okuba kyagala okukuba national unity platform olw'okuba bye boogerako babeera baaliteesezzaako. Kyovula batatwala na budde nga moderator yeefudde omusumba omufere okukyalenjinga kwono ku bigambo byayogera kubanga bino bye ndi mu kwogera olwaleero adda mu kkungu gwe yali badde obibuuze oyo. Era n'akoma nakwolwo okujja kuba akulaze nti talina nsi era talumirirwa ggwanga olaba asobola okukkiriza abaayonoona ensa y'ebyobufuzi be yakyawa ennyo ate okwongera okubayambako okwolesa okuggwawo kw'ensa y'ebyobufuzi mu ggwanga. Then obavunaana ki? Obayamba ki? I mean eggwanga era oba oliyambye ki? Nga kyovunaana bali wakati mu kukikola gwabayambako. Ima omwenge mubi ate ng'olinayo banywanyi bo b'ogugulira kubona atulaze mbu bali banywanyi be bwe zaabalaba bakoolokoolo. Kati bakoolokoolo banno abo be wagulira omwenge ng'ova kubuulirira kyobutamiivu Allah tabukkiriza. Omwenge mukudaaze, omwenge muwemuzi, omwenge mwonoonyi, omwenge mwerabize. Lwaki tewakozesa omukisa ogwo nga gwe imaamu bwe bakusabidde ez'omwenge okumugamba nti nva ku jjuma naye nkya jangu ku jjuma twogeremu ogenda kufuna n'ebisinga ezaawala gye z'oyagala kubanga omusika mu nsa mujja mu bubuzo omuyingiza ensa. Abo wabasindika gy'omanye ewatali nsa era gy'omanye ewoonoonye eggwanga ng'obutabaayo bw'ensa tebutta. Bo bokka bayinza n'okuba babufunamu ne n'ogenda okkaatirize ensi etalina kubeera mu ggwanga era oyambeko ensa esenguke eggwanga gwokkiririzaamu Besigye eri.
wadde nga musibe yaggulawo ekibiina ng'ali mu kkomera. Uganda bambi Uganda yattu. Lwaki tewamusindika eyo ewali ensi era gy'okkiririza? Kubanga n'abamu balinda bano basuule baba bagambe mujje, era abammiddwa kaadi mu National Unity Platform mu bibiina ebirala bayinza okuba tebakubwako na kalulu, baweebwa buweebwa. Bali owuliziganya nabo. Lwaki tewabagamba mugende mubali musome? Nga n'ekikulu si ky'ekyokwesimbawo kyokka, kubanga nze bw'onsaba omuguwa okwetuga oba bw'onsabayo ku ssente ogula obutwa ne nkubulira obukyamu mu kyogenda okukola, bw'onnemerako nsobola okukuleka weetuge, naye nga sigenda participatinga na contributinga mu kwetugaako. Lwaki tewasooka n'obalaga ekituufu bwe bagaana waakiri ne bagenda ku lwabwe watali nsa? Baba n'ebigambo oyo omuntu asobola okutuuza omuzungu n'ayogera olulimi lw'ataakoleramu n'amubba ssente. Ate bw'atuuka mu lulimi lw'ategeera obulungi, abo baasannyangaani akalengedde bagezi baakubanga masimu. Omuntu asobola okukubisa essimu, okukubira essimu mu buseera nga tewaalina mobile money, n'akuyita ssente era n'ozimuwa. Abaakozesa amagezi mangi. Omukulu ono akozesa amagezi mangi okwefuula omugezi n'ebyakijjegga. Kuba kati awo bwe nkubuuza kati ozze tugamba ki? Era ozze kulwanirira ki? Ozze kugeya, ozze ng'eddagala mugatta era muyunga? Ozze kuyunga Uganda? Ozze kumenyera ddala Uganda? Ozze kutikkula Uganda kizibu? Ozze kutikka Uganda kizibu? Muzze kwogera ku ki? Kye neebuuza bwana Kungu, mutudde awo for sure, kati kwogera ku ki? Onsaasire okwetalirirako ennyo nga nkubuuzabuuza, naye naggamba munange kweza kumiza oba gwe kweziyera olw'ommodowo nabanyumizaako kuzzaga omusika weewaabwe. Baali awo ndateete nga bazannya luddo waabwe. Zaga n'akwata essimu. Zaga bw'amala okukwata essimu Adamu anyenya luddo we nga bibanyumya nti andi badde njogerako ne sisita wange. Balina ebintu bye baagirayo mu kyalo, balina bye bagobaagobako, naye ate bwe sibawo tebitambula. Koffe lwaki? Tandi nze musika. Manyi nze nayonka amabeere amanyoomi. Kojja wange bamuyita Lukemba, sijja babuulira amannya ge gaddala. Bamuyita Lukemba, kyabambuuza zage wammwe gwe musika? Nti nze musika. Olwo abatali basika bw'abanga gwe musika, olwo abatali basika. Kaakati naawe mukulwani Kungu, mu booliwo bonna bannamawulire oba weegomba kwezi olwo bw'otogomba olwo bw'oteegomba omusajja omukulu omusajja omukulu n'otuulawo wasoma n'okkiriza ataasoma okutta ensaayo. Nze Mukama yabiraba ne sisoma, banne naali badde munyoomi nnyo ataasoma atalina bbaluwa esukkako mu gigi oba kalimwezi. Musaasi
Kasire manyi ndwawo okuseka kumpisa bubi. Kakati omusajja omukulu n'empapula zo oddidde omuntu atalina yadde kisukkako kalimwezi oba mugigi ate ensaayo ne fiizi w'abazadde bo n'akulukuta. Musajja mukulu ng'oli wali owagabuwazi ebyekijjegga nga nawe okimanya ayogera bya kijjegga era alimba, ayogera bya kiboggwe era alimba kolokolo. Kati ate ono tannumye nnyo wabula ate kinnuma nti ayitira mu nsaayo okwolesa obujjegga bwe n'obufere bwe. Mukulu Adam Kungu nzo nnuma era y'ensonga lwaki nze saagala nnyo buno obuvubuka bumanyiira bayivu eva mwe ku bazadde ensonga lwaki baakola ki baawirira. Nze nzisa nnyo ekitiibwa muntu yagenda ku ssomero naye ate omazeemu ogw'amaanyi wasoma naye tewayiga. Olabyeko abaasoma abatali bayivu nga wabaayo omusiraamu atali mukkiriza oba omukrisitu atali mukkiriza be bano abaasoma abatali bayivu.